Abakozi ba Bukedde TV olwali basibye Kasangati okumaliza enteekateeka z'okukyala kwaffe mu kitundu ekyo ku Lwokutaano lwa wiiki eno nga 27 omwezi guno. Bakulembeddwa Ronald Kagwa Sserunkuuma akulira Bukedde TV2 nga basoze kusinkana ssentebe w'ebulamu LC1 Fred Ssenyonjo ng'ono ategeeza nga abantu mu kitundu ekyo bwe beesunze abakozi ba Bukedde famire. Njagala kwebaza aba Bukedde okujja mu kitundu kyaffe ekyabulamu Kasangati, ekitundu ekyabulamu Kasangati. Ayogedde ebisinga okusoomooza ekitundu kyabwe naddala obubbi, ebbula ly'emirimu ne kasiro abafuukidde ekyambika era nga bimu ku bye baagala okutuusa mu bekikwatako. Emmotoka ebeeyiseemu nereeta kasasiro ebajjako ssente nnyingi. Katuba tusaba gavumenti eyanguyirizeeko ku nsonga y'ekiteezi oba efune ekifo ebateeka kasasiro. Akunze abantu okubeera mu bulungi nga 27 era ku olwo tugenda kusinziira mu katale ka Kasangati okutuusa ensonga zaabwe mu bekikwatako. Ekirala nkubiriza abantu bange bonna ababulamu Kasangati n'ebyalo ebiriraanyeewo okujja ku Lwokutaano mu katale kaffe ka Kasangati twaniriza abantu aba Bukedde bajje batubuulirire batulabe enkulaakulana bw'enookola ki bw'eneebeera. Mu ngeri ey'enjawulo yeebaza Bukedde TV okusalawo okubakyalirako era twogeddeko n'abamu ku bawangaalira mu kitundu kino okuli kansala Waziri Abdallah Hakim ne beekokkola enfuufu esusse ku luguudo oluva e Kasangati okudda ekira ti newankubadde mu kukolebwa wasaanye wabeewo ekyamangu ekikolebwa. Ojja kwesanga ng'essaawa eno ekkubo liri myaka ng'etaano tulina challenge y'enfuufu zezaako okuddukira wano okumpimpi tetuyambiddwa wabula Bukedde bwenejja ate eddoboozi n'erisinzaako wano osanga tujja kufuna okuyambibwa kwonna. Tusookebwako ddala abalonzi ba scrap basusse okutubba ebintu byaffe abitwala ate ababitwala balina akakwate ne bakyamaani. Ku Lwokutaano luno Bukedde TV yonna yonna eri wano. Tubasaba mujje mu bungi, buli alina kyabuuza ajja abuuze. Kagwa ku lwa Bukedde famire alambuludde ku nteekateeka nga bwegenda okubeera. Abasomi abawuliriza ba Bukedde famire enteeka zonna ziwedde. Tubasuubira okubeera nammwe ku Lwokutaano wano e Kasangati. Kino ekisaawe kwe tugenda okukubira ab'e Kasangati omupiira. Tutandikira mu katale eri mu tawuni then akawungeezi tujje wano tusambe nammwe omupiira. Mwekakasa nti tugenda bakuba. Agamba ko tugenda kusinzira Kasangati okutuusaako pulogulaamu zaffe zonna okusobozesa abantu okugusa ebibaluma mu bekikwatako. Wajja kubawo okugaba omusaayi n'olwekyo mujje tunyumirwe. Abaweereza bamwe bonna ku rediyo ku TV n'abawandiisi mwenna tugenda kusiiba wano ffenna. Akunze abantu okubeera mu bungi kuba n'olweggulo wakubeera mu mupiira ogw'omukwano. Mujje ku Lwokutaano tusanyukire wamu. David Tamale yakusekedde Gweno ku Bukedde TV.